Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Sandra Wandisebo je baleko mukwano kale sebo nanje baleko sebo oyogera ne kadimana kabugguza nga bwe nakusuubiza we bale kunkubirako sebo kale mukwano bulijjo nkunoonya nzuuno nzize munange mwami kadima nga nfune omusajja nga nkwana nga nebuzaabuza nga ŋŋaana naye olwali olwo ne ŋŋaa gaayo n'alabika njagala nenzikiriza Kune mwami kadima gayo olwamala okundya. Mnyabo Sandra Wandise tugenda olulimi tugenda dukendeezaamu engeri gye wakubye ku radio. Kale olwamala okundaba obwerere bwange. Gayi teyaddamu kukwata masimu gange. Gayi n'engende ewuwe gy'abeera nga yali abaddeyo. Abeera wa? Abeera side ze Entebbe. Teyali mufumbo. Gayi teyali mufumbo natuuka ewuwe nga buli kimola nti si musajja mufumbo. Kakati ewuwe gye wakyala gye mwakolera emikolo. Yesebo. Kakati nage byaggwera. Kakati ungambye takyakwata masimu. Takwata masimu. Yakwanira wa? Yankwanira side ze Bulaga. Bulaga eno. Yesebo. Bulaga eno ku lw'Emitiyana. Nanesibako nendooza nti gayi mbutuufu y'ono. Wayiseewo bbanga ki kati? Tuli myezi 5. Myezi 5. Akyeŋŋamba kati okuva lw'oŋŋambe lumwegatta. Kati tuli myezi 2. Myezi 2. Takwata tanyega n'ewe taliyo. Kyokka ate kati nze mpulira ntandise okumwagala okuva ku olwo. Tewalinayo muntu? Talinayo. Sangaawo nga sirinayo. Yaani omukulu? Omukulu ye Bobu. Nze muyita Bobu. Naye nga yaani? Robert. Muyita Bobu olisalako. Kakati kikyoba oba wamunyiiza waliwo ekitagenda mu bulungi. Anti ekyo kyenjagala mmanyi. Singa bamufunye nga onyambye n'omunfunirako mpulire ddala ki kye nakola ekitagenda bulungi. Tolinayo muntu we gw'omanyi? Nali sinaayo. Teyakulaga muntu yenna? Yali tannaba kundaga. Ku mulimu gw'omanyiyo gy'akolera? Omulimu gwe teyantwalayo. Yakutwalayo omanyi waka? Ate waka yazimbawo kuba ngambi wagendayo nga tetaliyo yazimbawo baapangisa? Apangisa. Kati watuukayo nga kiki ennyumba nsibe? Natuukayo nga yasenguka nga mulimu muntu mulala. Kale eno enamba ye? Enamba ye. Tovaako tugezeeko okwogerako kyoyagala okumanya oyagala kumanya kiki kye wakola? Njagala kumanya kiki kye nakola. Omwetondere. Nkuwulira oli mu mukwano. Gunjigijja. Gukujigijja togwegaanyi. Kale katusabe nti fa anaatukwata nti ogaita kwata. Kale sibuka. Kati nze muyite Robert. Kale. Hello. Mwami Robert. Wanji sebo. Nkulamusiza sebo. Kali sebo. Ndi ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki waliwo enkubidde akasimu kange amannya gange yenze Kadimanda ne Kaboggoza. Mutawana. Kakati omutawana si gw'amaanyi nnyo. Naye nkubye kwogerako naawe omukyala gwe bayita Sandra omumanyi? Sandra omumanyi. Omumanyi omuyita otya? Yaliko omuntu wange. Yaliko just. Takyali. Nze tekikyali. Okay, kakati Sandra yatukubidde akasimu. Atugambye byonna bambi byayiseemu naawe n'agamba nti yali takuwadde mutima mu kusooka n'amala n'agukuwa buli kimu ne mukikola ate kati akunoonya takulabako amasimu akuba tokwata yajjako n'ewuwa Entebbe agenda otuuka nga wasengukayo nga ayagala kumanya obuzibu bwavaawa. Ebintu bya Sandra biwanvu bitya tusobola obbiyimpa ya taata nsonga zituusiza ne kumpewo. Just azze buzzi twogere tuba tuyambako buyambi bantu tutegeere obuzibu bwe buva taata. Olina bw'omuyita olaba atuuka obbi kuyitiramu. Sirina bwe muyita naye tuyamba abantu ab'enjawulo taata. Ndowooza abadde abikuyitiddemu. Abimpe aŋŋambye naye taŋŋambye nnyo kati nga twagala kumanya obuzibu bwavaawa. Mukulu Kadima kyenyinza okugamba mukwatagana n'omukyalo oyo nali njagala ekyaddala nali mwewadde era nga ngenda mumutongoza okuba nga ye muntu gwe nnyinza okukola ki
okubeera naye esebo naye amazima gali nti alina ebintu byeyanimba omanyi omuntu watabeera mwerufu mu kusooka ate ebintu n'alinda gwa mazima ogezuulire yaddala ogwamu amaanyi ne bwoba ng'obadde omwagala. Robert teyali mwerufu atya omukyalo oyo namwagalira byangamba talina ki namubuuza ku by'abaana n'andaga nti takola ki nti talina naye ngendo kizuula ng'ate alina ki ng'alina abaana nze amaanyi n'empulira nga gakoze eki neŋŋamba olaba ono watandikidde okunnimba neŋŋamba ejja sobola kukwatagana naye kamuleke sigenda mumalira biseera nensalawo neŋŋamba kamuviire kanve mu bulamu bwe. Kakati Robert kakati gwe wali toyagala muntu alina mwana naye saagala muntu alina mwana kubanga nange sinnabakola ki nga njagala omuntu nga tugenda tutandika ekintu kale oba oliawo singa yali akiŋŋambyeko mu kusooka oba oliawo nandibadde nkola ki so obuzibu bw'abaana oŋŋambye baana naye era nga naye si yali awo nti ali sotodi n'entebe wali obeera wasengukawo n'odduka kiki saavaawo nti oba nti nadduka ye just nali njagala kukyusaamuko ku kifo naye kakati munno n'omuleka bw'otyo n'omumenya omutima mu by'okusaaga kadima yagambyeko nti yamenyeko omutima naye guba gwamenyeka kuba watuukidde okujja ku leediyo munaye guba gwamenyeka atali nti alina nze nzekka ate lwaki talina gwekka lwaki talina gwekka anti kyenkuganya kyobola nti nasalawo neŋŋamba owaye kamuleka atambuze obulamu bwe nga ye bwabwagala kati gwe amawulire g'abaana ani yagakuwa naye nagajja mu banne ye kyatamanya naye ebiseera ebisinga okugendera ku bigambo nga si kirungi ekigambo kyeboogeddeko nga kituufu nga naawe n'okinoonyerezaako kuba kati ye nannyini teyasobola kiŋŋamba singa yali anjagala ebyaddala yandibadde yakikola ki. Sandra obiwulidde lwaki omusajja tewamugamba nti olina abaana akaseera kaali tekannatuuka tekannatuuka olina abaana bameka nina omwana omu ate ye Robert ate ng'agamba alina omu anti era tomulaba era yazze gy'oli naye era tannaba kwogera mazima kaakati mwangi omwana omulala wa sisita wange omulala wa sisita wo obiwulira amazina geego nali ngenda gakugamba nga sinnaba oli ogenda gaŋŋamba ddi ebbanga lyetubadde tumaze lyonna oli bigenda biŋŋamba ddi era nze nagenda okulanga ebintu byo tebikwatagana eno olaga nti olinange eno bwokukuta eno obusimu obukwatira eno mabbali naye noono naye bannange mbadde ngenda kugamba nga tuli mu kaseera akatuufu naye tewaŋŋanya kaliwa ebbanga lyetubadde tumaze akaseera akatuufu nga tubaddewo naye nze obutayagala kumalira budde kyenva naga nti eno ngeri gy'alina abantu abangi abamukwasaganya anve mu muwendo ogwo taata nsaba nze njogereko naawe omanye ebintu by'okwagala bino bizibu naye munno nga bwe muwulidde alina ensonga gy'ayogedde omuntu osobola kumwebikulira 100 okitegeera kati ayinza okuba nga yayagala abigambo oluvannyuma nti alina omwana kuba wuuyo agambye nti omuwa sisita we si kyekyo Sandra taata tukubye kukusaba kisonyiwe osonyiwe sonyiwa mbadde kyagala kuddamu vulugu nedda si vulugu oyagala omuntu mpozi nga Sandra onimbye nti naye osobola okubeera n'omwana oyo omwana sekyandibadde kizibu naye bw'oba wamwagala nga yakugwa mu ki lwaki ate oba omutasaawa zino anti kyekiri kyenkugambye butatereera kati oyagala kuŋŋamba nti kati ateredde asobola okuba nga wajjidde ku leediyo n'abuulira ensi yonna kale naalaba naye nga Sandra mu budde buno oli ludda ndi wange Bulaga oli owa booda yali atera owa booda wo waali awo ogamba Alex waali okubira owa booda gye bw'amala otuuka zeni omumpe njogereko naye akuleetewa mugambe nti andeetewa ssebo akuleetewa nze nja kulagirira nja kuba njogera naye nayanza ssebo ani avuddeko halo wangi mukulu gwaliko nze nkwendi ndowooza omukyalo omusonyiye bambi musonyiwe kati mpulidda nti omugambye nti bamuleete ndeka gye tubyogereko tugenda byogerako ekiro mugenda byogerako nga zze kati agenda kujja kiro kino nga bwe tuwogedde buli agenda kujja tubyogereko kansubire nti buli kimu kijja ttambula bulungi aye toddemu kwekyanga balina bitambudde bulungi zijja kuba na buzibu kale kati gw'oli ewaka wendi kale sebo kambagalize birungi byereera akawungeezi kano sebo kale abalabisa nyumirwa omuziki n'ebisesa Kadima namayanja ni anko kabugo ekintabuli ky'omuziki ekisinga kisinga
Nango oyo musajja naye yajjewo abamu baagala bakazi bazaala ngaddaawo mbw alina abaana batuggyeko akajanja zejjameewo abazaala abaabwe amazima singa wazaala ebbali Jemeewo tereezaamu mukwano tegedde munange Anko Kadima we bali kuweereza nze John Pejja Munyenda Anko Kadima bambi ensonga nzitegedde bulungi naye bambi mwala akaabye omukwano bambi nkitegedde naye abawala mulekerawo okuddamu okulimba abasajja olaba wabadde ogudde mu mbi ng'omusajja wadde omwagala si bintu byangu bane muleme tulimba Kadima Anko Kaboggoza mwe bale tuweereza naye mu butuufu ako kasonga katono nnyo muno woba omwagala tomalaga mulekawo bwotyo mutuufu oba omumenya omutima kubanga yo omukyala alaga nti ali sirias ayagala ki omukyala ate ife abakyala tomalaga papirawo kugamba musajja addukiraawo munnaye mwe bale tuweereza yenza amaswaifu mutungo kiti Katonda amaana amaswaifu muzaalire eri azalire mbu tolina mupapira kumuge lwaki tongamba ngambirawo manye lwaki oba omanya tegedde omujasa alina okumanya olutalo lwagenda okulumba luli lutya manye nti naina abaana be togenda kumulumbalumba simanya bino biki Akadima we batuweeza naye abawala amazima gabafuule nga abeddembe oluusi oyogeranga naye n'omusajja andirinzeemu omukazi yali yakamulaba yamugamba ki n'omusajja aba papiemu agumiikiriza omukazi amwagalenga bw'ali kubanga n'abazaddeko baba bakyasobola okukwasaganya bingi nsigadde ni mami erivise bo kale batya wagamba nti kadi mwe bali okuweereza ggwanga omusajja asonyiwe bambi omukazi webale nnyo Basa Frank Josh agamba nti ku nsonga omukyala yakola bubi nnyo okulimba omwami webale nnyo baliddala okubanga oteesezza gamba atya wano kandabe ani wano aliwo birungi ke kale ani ematugga ateesa akutuulire nga bw'ogamba gwe wangi Kadima Kaboggoza mwe bale tuweereza no ani ematugga bannange kyovola abantu oliwo oba nkwana kugambirawo nina omwana olina oba okitegeera bannange omusajja naawe Nsonyiwa Sandra mugende maaso n'omukwano gwammwe Kadima ono ani ematugga naye bannange abakyala tulekeraawo okweka abaana mbadde nnyinza okubaako ne byegamba naye kasonga nti olina omwana tiwe mukazi sekendi handi ayinza omusajja taba sekendi handi obera ki omusajja sekendi handi meya onansi niwe kudwaliro gyendi akayediyo nkalina naye bannange yebale Musonyiwa n'omwami sera abadde naye asuba omukyala naye abakyala tulekeraawo okulimba abasajja abaana genda kugamba owoojagala n'ojagala batonjagala ng'ondeka lwaki nkweka abaana bange Nansana Jacinta ne Mukunja Frank naawe era naalongo omuvudde obadde omiramu ekirowoozo senti birowoozo naye second hand kale kanfuneyo Haji ne Hajati bawunzika ekintu kino atubeere nga ate mukwano gwange tweyongerayo tulabe nga bwe biri wangi Haji Kadima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mukwano mwe bali kutuweereza amanya nze Haji Kasuli Rashid nga mbeera Kabowa Sandra alabika mukyala mugumiikiriza nnyo era yayagala nnyo munne naye n'omwana mulenzi alimba kwate munnange si yagenda okulabirira ennyo abaana nti yanaabalabirira lwaki atya okubeera n'omukyala eyazaalako alimba nasuubira nti naye yazaalako ko bonna bayinza okuba nga benkanankana Hajati munenze sigadde ndi Haji Kasule mukwano Kadima bale tuweereza amanya Hajati naponyiwa ne Kabowa ebyo omuntu amala okusola mukwano ate namala nakuddukako ate bambi Sandra alabika si mukyala mwenzi kubanga enjogera yo yonna alaga nti yali akkiriza abeere n'oyo kati omulenzi adde eri Sandra sigadde ne Hajati naponyekabo Hajati si mwenzi naye yazaalako ekyo tekivaawo kuba etonnya ekiwandiiko emaliriza ekiyiseemu naye bwekisiringa yes bane kubuli abantu bano bakwasizza amababanyi era obudde si bwe bubi kati maama bagamba twera sange oba bagenda kukola ki kati ngaobuzi oli mwana muto nze omuwulu nkuba mu bufaananyi ndibaawo era agenda tuuka watuuka mugambe nkwaniriza wa boda setagala wa boda akube atuuka amwaniriza mugere bale kujja amaliriza okusasula boda omuvubuka agisasule kati omuvubuka alina okuteekamu ebyokulya leero kati kansooke nkubali mu bwangu nkufuna peeni boda ya 15 ndi 5 zaawa muvubuka omuwala bamujja Naluvule bamutwala wakyengera
13 Ndi mulwadde naluvule Nansana. Bypass awo nakyengera ku mutwalo. Kale gumu kitundu. Gwana baboda tojja mukaya gumu kitundu okugenze. Ate nekyo yagala obo kimanyi. Kale engeri gye baludde okweraba baba balina okweza protection. Bulungi ennyo wabbiri mukasa ete baso bagenda ku gundi ku musaayi ba mitwale meka gumu bale ebiri emitwale esatu ekyo kigenze esatu waitu abaze gumu kitundu esatu kitundu ebyokulya bye bagenda okulya mutwalo tekisoboka oyo mwala sebo yakamulaba kati yagina okupeera emitwalo ng'ebiri ekitone ennyo tugeze mukaaga kakati olumala amwanirizaawo bamala okulya amusibuzeena batandike simanya omuwala togenda walategedde gye bagenda era owasirikako mpaawo kaaga omuvubuka wakulayira musule nyumirwa omuziki n'ebisesa Kadima namayanja ni anko kaboggozi ekintu buli ky'omuziki